Essula y'e11. Singa mungumiikiriza mu busirusiru obutono, era naye mungumiikirize, kubanga mbakwatirwa obuggya bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bbammwe omu, ndyoke mbaleeta eri Kristo nga omuwala omulongoofu. Naye ntidde ng'omusota bwe gwalimbalimba kkaawa mu bukuusa bwagwo, mpozi ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba wamu ne mu bulongoofu ebiri eri Kristo. Kuba oyo ajja bw'abuulira Yesu omulala gwe tutaabuulira, oba bwe muweebwa omwoyo omulala gwe mutaaweebwa, oba enjiri endala gye mutakkiriza, mukola bulungi okumugumiikiriza. Kubanga ndowooza nga sisingibwa n'akatono abatuma abakulu ennyo, naye newaakubadde nga ndi muligo mu bigambo, naye siri muligo mu kutegeera. Naye mu byonna twakwolesa mu bantu bonna eri mmwe. Oba nayonoona bwe neetowaza nzekka mwe mugulumizibwe kubanga nababuulira enjiri ya Katonda ey'obwereere? Nanyaga ekkanisa endala nga mpeebwa empeera olw'okubaweereza mmwe. Era bwe nabanga nammwe nga neetaaga, saazitowereranga muntu yenna, kubanga abooluganda bwe baava mu Makedoni baatuukiriza ebyali bimbuze, ne mu byonna neekuuma obutabazitowereranga, era neekuumanga bwe ntyo. Ng'amazima ga Kristo bwe gali mu nze, siwali alinziyiza okwenyumiriza okwo mu nsalo ez'eyyakaya. Lwaki? Kubanga sibaagala, Katonda amanyi. Naye bwe nkola, era bwe nnaakolanga, mbaggirewo awasinziirwa abo abaagala awasinziirwa, balabike era ngaffe mu kigambo kye beenyumiririzaamu, kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo. So si kyamagero, kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Kale si kitalo, era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu, enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe. Njogera nate nti omuntu yenna alema okundowooza nga ndi musirusiru, naye okulowooza bwe mundowooza bwe mutyo, naye munsembeze ng'omusirusiru, nange neenyumirizeeko akatono. Kye njogera sikyogera nga kigambo kya Mukama waffe, naye nga mu busirusiru mu buvumu buno obw'okwenyumiriza. Kubanga bangi abeenyumiriza mu mubiri, nange neenyumiriza. Kubanga mugumiikiriza n'essanyu abasirusiru, kubanga mmwe muli bagezigezi. Kubanga mugumiikiriza omuntu bw'abafuula abaddu, bw'abammira, bw'abawamba, bwe yeegulumiza, bw'abakuba amaaso. Njogedde olw'okweswaza ng'abanafuwala, naye omuntu yenna ky'agumira, njogera mu busirusiru, nange nguma. Bo ba Ebulaniya, nange. Bo ba Isirayiri, nange. Bo zadde lya Ibulayimu, nange. Bo baweereza ba Kristo, njogera ng'omulalu. Nze mbasinga. Mu kufuba mbasukkirira, mu kusibibwa mbasukkirira, mu kukubibwa okuyingirira ennyo, mu kufa emirundi emingi. Eri Abayudaaya nakubibwa emirundi 5, emigga 39. Emirundi 3 nakubibwenga, omulundi gumu nakasuukirirwa amayinja, emirundi 3 eryato lyamenyeka. Nasula n'ensiiba mu buziba, mu kutambulanga emirundi emingi, mu bubi obw'emigga, mu bubi obw'abanyazi, mu bubi obuva eri eggwanga lyange, mu bubi obuva eri ab'amawanga, mu bubi obw'omu kibuga, mu bubi obw'omu ddungu, mu bubi obw'omu nnyanja, mu bubi obw'abooluganda ab'obulimba, mu kufuba n'okukoowa, mu kutunulanga emirundi emingi, mu njala n'ennyonta, mu kusiibanga emirundi emingi, mu mpewo n'okubeera obwereere. Obutassaako bya bweru waliwo ekinzitoweera bulijjo okweraliikiriranga olw'ekkanisa zonna. Ani omunafu nange bwe siba munafu? Ani eyeesittazibwa nange bwe ssaaka? Obanga kiŋŋwanidde okwenyumiriza, neenyumirizanga olw'ebyobunafu bwange. Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu, eyeebazibwa emirembe gyonna, amanyi nga sirimba. Mu Damasiko, ow'essaza owa Aleta kabaka yateega ekibuga eky'Abadamasiko alyoke ankwate. Ne bampisa mu ddirisa nga ndi mu kisero ku bbugwe, ne ndokoka okuva mu mikono gye.